Si birungi n'akamu munnanga ate ebizuuse ebimu wali munnanga ate ku kabenje k'abaana munnanga ate ab'essomero lya King David Junior School wali munnanga ate endejje mu kabenje akatuuseewo munnanga ate wali mu Kapushola. Omuyimbi King Saha wuuno munnanga ate abadde mwennyamivu nnyo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Kw'ossa ate munnange poliisi nayo munnanga ate evuddeyo kw'ossa n'abamu abaawonyeewo kw'ossa ate munnange n'abamu abali mu kwogera munnanga ate ebiri mu genda mu maaso. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi, wabula akatambi ke nkutandisizza nako ke katambi munnanga ate ak'ennaku nga kali mu kulaga munnanga ate abamu ku bazadde nga muganda wange amaziga nga mangi. Nga bw'ogezaako okulaba ku ssomero wali munnanga ate endejje. Kw'ossa ate n'abamu abaana abamu abaawonyeewo nga bw'ogezaako okulaba omu era ng'abadde atuusiddwa. Mu baana 10,000 bbaasi yabadde etisse omuwala omu ye yaakatuusibwa ku ssomero ng'era yemmulaba embeera si nnungi ku ye bambi kannyabo bambi kalabe konna simanyi ne kati kakyawunze. Ono ye mwana yekka eyakatuusibwa ku ssomero nga ye mwalabye emirambo emirala bambi ye mulamu yekka ng'era we mulaba tuli wano. Kw'ossa ate omuyimbi munnanga ate King Saha naye abadde mwennyamivu nnyo. Kya nnaku nnyo era tunyolwa wamu n'abazadde abafiiriddwako abaana mu kabenje oba mu bubenje obaddewo ennaku zino. Kibe nnyo nti omuzadde asindika omwana ku ssomero amutendereza obulamu bw'omu maaso n'omwana yennyini obulamu bumunyumire mu maaso. Era kya nnaku nnyo nti omuzadde ng'oyo aganya omwana we okugenda mu bintu ebyonoona abaana n'asaba bamusasulire fiizi asinaafiira ku ssomero. Tunyolerwa wamu nammwe. Minister of Works mwasindika abantu abakola enguudo, bakola obuguudo obufunda, enguudo eziseerera, mwetegereze drainage ezo n'ebyo ebintu ebimu tweralikira obubenje buno obaddewo ate ng'era bungi obujja okujja mu maaso olw'embeera egenda. Ba engineer bakola tebeeterayo beesuulirayo bannaggamba. Ekifo ky'okuleeta malamu baleeta bitaka. Tulina obuzibu nti abantu abasinga ku bitundu byaffe bayinza obutategeera mbeera egenda mu maaso naye ffe twetegereza. Enkola netulaba ng'enkola y'ekigayaavu nene nnyo ku nguudo zaffe. Kuba mukola enguudo n'amakoona agamu mugalwanise, musobola okukola enguudo nga ziri straight naye ne mugana okugula ekkoona. So ebimu mubyetegereze, otherwise tunyolera wamu kya nnaku nnyo okufiira mu bubenje kya nnaku. Muganda wange kya nnaku nnyo nga bw'okiwulira kye bayita munnanga ate okufiirwa omwana nga wamusindise munnanga ate n'agenda ku ssomero ne bakubira essimu ne bakugamba nti nno omwana wo nti avudde munnanga ate mu bulamu bw'ensi eno. So kiruma nnyo nga bw'okiwulira era nga poliisi bw'eti munnanga ate bw'ebadde ekyagamba wano ku update ebaddewo. Confirmingayo abaana bameka abakasurvivinga so far? Abaana kati lisiti zikyali nnyingi nga bw'olaba bano lisiti tukyalina nnyingi tusoma busomi abaana abaliwo essaawa nyinza obutagatta mugatte ne ngutegeera naye nsuubira era nga tunatugenda kukuba nga tuwa updates time and again abantu okutegeera wakati abaana bano abali wano be baana abaliwo ali ku mulyango wali wano tuli ku municipality wali manga abaana basomayo muzadde ayingira wano kati omuzadde ayingira twaba alikodiza dda kuzina empapula zemulaba. As of now what around figure y'abaana abakafaawo? Abaana bakavaawo tetunaba kubasatenga kuba tukyabawa bazadde baabwe abakafa abaana abakafa ennamba era gitwale nayo ekyaliwo abaana 21 tentative wakati yawereddwa okuva ku makya kuba mwadimu abasomesa mwabaddimu ba directors information eva eri abadde ku ssini tulina okukonfaminga information entuufu kati ffe ng'aba security ne RDC okumanya ddala ekituufu kya bonna
by maybe tomorrow because then tujja kuba tusobodde okufuna abatuta abaana abasigaddewo abaana abakyajja wakati ne wetwogere bakyaliwo abaana balabana be bakyaleeta abasigadde eri abazadde abamu bwe bageze ne banonayo abaana ne babeereetera ne bafuna medical care ne babatwala kati ffe bano basi ze baleese be bali mu kaseera munnange ate kenkoyeddemu vidiyo eno ate ng'era n'abamu munnange ate ku bazadde b'abaana muganda wange peyini bayina nnyingi nnyo nga boogezako okulaba akatambi ako ebintu bya mirungi egi ab'amasomero ne gavumenti ab'amasomero bwe balaba nga bali mu yinjale nga bateekawo ekyabaana okugenda mu ttuwa okimanyi mu ttuwa abaana bagamba buli mwana yagendedde emitwalo oba 10 obwemeka ng'okimanyi eri abaana gye bagenza osobola okutuukayo gwe amakoona agalimu baasi erina okugenda ng'esikatira okutuuka gye babadde bagenda naye tufiiriddwa abaana baffe lwa ssente mu lulu omwana omujja otya n'omutwala egonge baki gavumenti esalewo ekintu eki tinzijeewo ttuwa gavumenti esalewo ekintu eki tinzijeewo ttuwa ekyo kikwa abazadde tubeere n'abaana baffe Museveni tiyasomera ku ttuwa Besigye tiyasomera ku ttuwa ffe tetwasomera ku ttuwa batulekere abazzukulu baffe babeere n'emirembe basome tuweerere abaana baffe bajjewo kye bayita amasomero agatwala abaana ku ttuwa eryalukwago nga babyangulira nakino bakyangulire inshallah bajjewo ebyattuwa bajjewo ebibaasa ebyo ebikoofu sajja basula wali mu bbaga nga banywa buseera balya mayirungi balya bikoola nga gwe mujja mugamba nti abaana bagende bakole ettuwa tulina ennaku tulaba ennyamivu tulina ebintu ebituluma konti oleeta ekyabaana ate nakyo alhamdulilahi tuli banyiivu gavumenti ejjawo ttuwa bikyakutte munnange ate akati okwetoolola guys, I know I can't record, but tuyino mu ddwaliro Mbale, as you see. Naye ekyo kiri nti abaana baffe bali bubi nyo nga okiwulira ate tewali sayini yakubatuwa sayini y'okubatuwa teriiwo n'owange gwe ngamba nti aliko bulungi naye tali bulungi nole baleese wano mu ddwaliro nabo tebali bulungi ate nga n'abafudde bangi simanyi anyway kyakukola because beetaga treatment zino treatment zebabawasize balina okufuna naye tewali sayini eraga nti no bayinza n'okubatuwa obutasibwa munnange ate update yonna kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kasitobeera ng'osubscribinze